Tulama okwaniriza ku Kingdom TV ey'obwakabaka bwa Katonda ennaku z'omwezi ziri 26 omwezi gwa kutaano ate omwaka 2016. Butereevu kadde kamawulire gaffe amalindirire era ag'olunaku lwaleero tugatandise n'emboozi ya Lord Mayor wa Kampala Ssalongo Erias Lukwago eyeebalamye okuwa enteekateeka ye ekisanja kino okutuusa nga amaze okulayizibwa ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omukaaga ku lunaku olwokusatu olwa sabbiiti ya wiiki ejja. Ebisingawo ku mboozi eno Joan Kisache kabituwe mbujjuvu. Omulodi wa Kampala Erias Lukwago ng'ateekateeka okudda mu woofiisi ye ey'obwa mmeeya agaanye okwanja enteekateeka ze ng'emu ku ngeri y'okwewala abantu abamusuulira emisanvu. Omulodi asangiddwa mu woofiisi ze e Kamwokya ategeezezza nga bw'alina pulaani nnyingi z'abadde tayinza kwanja wabula nga wakuzanjula oluvannyuma lw'okulayizibwa nga lumu Juni. Ninze bulinzi lunaku olw'okulayira nga lumu okulaba nga ntandika okukakalabya emirimu okusinziira ku mateeka nga bwe galagira era nja kufulumya puroguramu bujjuvu butya emirimu bwe gigenda okutambula na bwe gigenda okukakalazibwa oluvannyuma lw'okulayira. Naye njagala okukakasa eggwanga nti emirimu ngitandikirawo kwolwo lwennyini nga lumu, tewali kulinda, nga lumu tugenda kuweereza. Omulodi annyonnyodde nti waakusooka mu kkooti okuwolereza Dr. Kizza Besigye ku musango gwaliko ogumuvunaanwa gavumenti olwayolekere emikolo gy'okulayizibwa ku kisanja kye ekyokubiri. Nze nsuubira okusooka okugenda ku makya ewa Dr. Kizza Besigye gyagenda okuddizibwa mu kkooti kuba baategeka nga olunaku lwerumu Dr. Kizza Besigye lwaleetebwa mu kkooti y'e Nakawa ate olunaku lwerumu lwenyina okulayira. Kirungi nze nja kugenda ku City Hall ku saa 6 okulayira kwa saa 8 naye ku makya ku saa 3 nja kukeera mu kkooti e Nakawa Dr. Kizza Besigye gyagenda okuleetebwa. Ku ky'ensimbi z'abanja kanso okuva lwe yagoba mu woofiisi mu mwaka gwa 2013 ategeezezza nga bwe yawandiikira edda ekitongole ky'ebyensimbi ekya KCCA okuteekateeka ensimbi ze obukadde 5 zimuweebwe nga yakayingira woofiisi. Era abakulu bonna bekikwatako naddala bwe tuli mu kitongole ky'authority nti ekisanja kyange kiri bakirinnyiridde ku mulundi guno nsubira tebajja kukirinnyirira. Ensimbi zonna eziteekeddwa okunsasulibwa baziteeketeeke kubanga nsimbi zange musaala gwange, tewali nsonga lwaki tebansasula. In fact ne Parliament yayisa mu budget eno miliyoni 500 ez'okundiyirira. Mbanyonyodde bakimanyi nabawandiikira dda n'ebbaluwa. Lukwago agasseeko nga woofiisi ye bwe yatandise okuyoyootebwa ng'alindirira kudda mu ntebe ye. Kisache Joan, Kingdom TV amalindirire.